nkusaba kontagira noka security alert ko katono nnyo wano kenjagala okuyisizaawo anjala osagira olukiiko olufuza national platform lubeereko Nyandi Affairs as a must Didigi mwogezi wa polisi omwogezi wa maje Salimu Sale ne bana byofuzi bonna then tuloka tusimbule video eyatulese tugenda kulwa tugenda gikolera essaawa emu n'ekitundu nsaba mumpitira wano oba muntagira omwe gwe bayita Adonia Ayebale ono gwe nabagambye nti ngenda kukola research buli kimu research mufunye mubaleetedde musharinga akatambi nzo olutalo lwange nabagamba ndugudde ku Museveni luli wano ku media ngenda ku exposing Museveni na buli kimu lwaki aludde mu buyinza nga teri amunyenyaako olutalo lwenina ne Museveni ebisigadde bana Uganda banabikola kati ngabwe nkugambye nti agino mu bayita Adonia Ayebale yashikira Museveni mu lukiiko lw'amawanga amagatte UN Assembly omwami yosimu na Uganda musajja Munyarwanda wa First Family abamusomesa bali mu Uganda yajja wa senior 6 na joininga university akolanga ya handlinga both yakolanga kati handler wa government ya Museveni ku local and international omwami ono also akolanga ex official mu cabinet ya Museveni era ono ya so mukono gusembe ku ambassador bonna abalondeddwa across the globe buli kimu yakikola era yinyigira n'emize gy'okutambuza ensimbi z'eggwanga mu kye bayita money laundering n'abalala ngendo bamenyera ngenda kumenyera go bayita Nelson Ochegere nkumenyere go bayita Jenruth Acheng nkumenyere Ayebale Adonia then ngenda kumenyera ne Henry Mayiga bonna ene system badde ngiri mu kutambuza siri za Museveni n'okusiba Museveni mbuyinza kati njala tutandikira obuterevu ensonga njala soka bategeeza kanso kendo za mpisewo obaka buno ekisokera ddala njala kuyisawo security alert njala kuyisawo security alert njala juwa president nenaawe comrade yenna ekukwatako security alert njala gisindikira president wabula naawe comrade yenna owenkyukakyuka eno security alert ekwatako erwa Mr. President Bachagulanyi Sentamu nkulamusiza constituent oli bulungi wonna woli manyi toli bulungi naye eno security alert nkulu nnyo nsaba kutegeeza n'okugamba nti weekuume one ekitongole ekya Uganda Communications Commission nga kyegasse n'ekitongole ekya Chief Military Intelligence saako n'Intano Security Organization ne SFC n'ebitongole bye bateeka mu ggwanga bakutambulirako era bakyakuyigga naye kati kyenjagadde okukulabulamu kyebangamye kutegeeza ng'obudde bukyali nti Museveni yafunye spy software ono mupya atya nti bobanga enamba yo ey'essimu bagimanyi nga n'omuto gw'essimu oguli mu line eyo line eri muto gw'essimu eyo nti ne oba togenze ku social media ne oba tokomentinze nga enamba gy'okozesa gye bamanyi publicly eri mu ssimu eyo basobola okwaloketinga wawooli Mr. President, kino yagadde ekikutegeeza ng'obudde era kyekindese ekipayopayo nti bafunye software abega nti basobola okufuna omuntu naye bamumwagalidde nga tebagenda essimu banoonya mirongooti kasita bafuna omutwe gwo gw'essimu layini mwe guli basobola okufuna as long as nti essimu yo kweri basobola okufuna nga tebakubidde essimu okusika eriyo ng'oli ludda wasimu twagala tusinkana biki as long as nti essimu yo kweri nga ni line gye balina kweri bagiteeka butesi mu software yo ne balocatinga woli ne bakusangawo era kyovula ennaku zino bakwata nnyo ba comrade nga tebategedde abo be basinga okwetaaga bakozesa software oyo tebakyakubira bantu masimu tumutubule nti onaasula luddawo the moment line yo gye bamanyi ngeri mmanyago nga bagimanyi bagiteeka mu software n'omuto gw'essimu bagufuna ne balocatinga woli kati ne bw'obanga ogambye nti okyusiza essimu bo n'oteekamu ssimu n'ojjamu ssimu kaadi eyo n'oteekamu ssimu kaadi endera muto gw'essimu ogwo still basobola okwalocatinga nga bakozesa omuto gw'essimu ogwo ennyini okubategeeza nti akyusiza layini ataddemu layini eno yennyini eba eri mmanya malala so Mr. President wonna woli nsaba okutegeeza nti tegeera nti ekyo weekiri era bakutambulira ku software omupya gwe baleese kati Mukama Katonda kingiriza wonna woli njagadde okutegeeza ku security alert yeyo obere careful ne ba comrade mwenna mukitegeere
Chi nchogedde nti mpa security alert president ne kiri jeno kuba comrade mwena abanonyezebwa temweyibaala oyo software bamulese. So Mr. President jagadde okutegeeza obera aware about that software nti bamulese ne specifically bamulese ku tracinga wawoli e security alert emu ewedde. Security alert eyokubiri, security alert eyokubiri jenjagala okuyisa wana kubanga nzira bagamba saagala bantu bange bafune obuzibu nga tusobola okuwayo information. Security alert eyokubiri, bannayuganda mwenna abawangalira mu Kampala Mukono Wakiso ne strictly Kampala district mu divisions ennya but main especially abawangalira mu kibuga Kampala mu Kampala Central, abawangalira mu Kampala Central ng'omanyi nti okozesa boda ng'oli politically active onyumya nnyo emboozi z'ebyobufuzi, ngenda kutegeeza nti ekikwekweto ekigoba boda mu Kampala kiri meant kulekamu ba state agents abagenda okubanga bagera state okwa-identifyinga ani ayogera ku byobufuzi mu pulaninga kikyemuzaako. Njagala bategeeza stage zonna eziri mu Kampala kati ezisigaddemu zonna ebitundu 4 ku buli 100 bonna bakozi ba state era bambega. Ngenda kusaba gwe comrade abadde yambisa boda stage kati ebitundu 4 ku buli 10 ebiri mu Kampala district mu division zenya but more especially mu Kampala Central buli stage ya boda yonna weri kati abasingako obungi bonna ebitundu 4 ku buli 10 bambega. Bannayuganda abeekolera emirimu gyabwe basinga obungi babajjeemu era bakyabagoba nga bagenda kuleka mu busajja bwokka bwe bugenda okubeeramu nga bukola emirimu egyo era babuwadde ne boda empya kwe bulina okukolera emirimu egyo nga minisita wa Kampala Kyofa Togabye ye yakoze omulimu ogwo. Njagala nkuzanyira akatambi kano obeere nga okala bulungi nnyo kuba saagala kugamba kintu nga totegedde kiki kyetukugamba. Naye bannayuganda muli bangu nnyo bakukola ki temuli bangu nnyo bakujjukiza eyo yenkola emyezi ebiri okusatu n'ogwokuna ogwokutaano zijjakukola nevi yabeewo mubamutuuse kakati yemmwe baletinanti bano so muzikirize tebataliyani eno egenda okulumba olutalo olw'okufufuggaza envuga ezi mu kibuga naye singa obukulu envuga egamba katuve mu bulwadde tudde mu buki bulamu. Olw'ensonga eyo olw'obuyinza okumpeeba Pulezidenti Museveni okumulabirirako ekibuga kino kinantuma kibeere kirungi mu nteekateeka y'obwa simaati ey'ebuyonjo munzikirize amagye gano bataliyani eno nkite egende ekola omulimu nga niyinze kumpa lipoota mu mwezi gw'okutaano. kino kola omulimu buki ndoza mutegedde bulungi kati. Kola omulimu olumya. Alright, ndoza mutegedde bulungi nnyo bannayuganda mwenna bali mu Kampala mukimanye nti boda kati isigadde mu Kampala Central bonna abasinga ba spy agents ba Museveni. Bannayuganda badde beekolera ejjaba b'emirembe bonna babajjeemu buli gwolaba kati mu Kampala Central ng'avuga boda oyo spy agent. So security alert njagadde egende mwenna gye muli mutegere bulungi ekintu ekyo mukifunye bulungi nnyo awo tuvuddewo bulungi nnyo kati awo bwemba maliriza okubawa security alert nakano kankayiseewo kalala kagwa mu security alert n'okubagumya mwenna. 1. President olunaku lwe yasembyeyo okulabikako n'atuwa obubaka buno mwabutegedde bulungi nnyo kambuzanye nabwo. President lwe yasembyeyo okulabikako n'atuwa obubaka buno mwabulabe bulungi nnyo buno bulungi nnyo obwo nga bongera buyisaamu security alert. Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026
olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera kudduka newankubadde tetulina musango naye njagala mwena okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze n'abasiraamu. Alright, olw'okuba nti obudde tulina butono njagadde balaga vidiyo eyo mugitegeere n'okubazaamu amaanyi. 1. Oluvannyuma lwa pulezidenti okulikodinga akatambi ng'ali mu kifo ekimu naye ekifo mwakitegedde olwedde omugasezibwa kwe yabadde n'alikodinga akatambi ako n'akata ku miti buno tokasaasaanya kyaleetedde ennyindo ya sofeeri okupanikinga era ali mu kutya. We twogerera abasajja n'abakazi bambega okuva mu bitongole omuli eso semwayi ba RDC bapuso bonna baagala ndowooza kufuukuula Sezibwa gy'atandikira mpaka gy'akoma okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu waali baleese n'embwa ba RDC ba RCC bapuso bonna nga banoonya ekifo kyonna okumanya ali luddawa. So Mr. President njagadde okutegeeza nti abantu bano obawa emirimu mingi nnyo egy'okukola nakati bakyali mu kifo ekyo banoonya ddo mu bitundu byonna okumanya nti oba olya mu kitundu ekyo naye njagala obagwe bannayuganda baganda bange mwenna abagobera omukulembeze. Essaawa zino ze tulimu ssaawa za kafanda lingedde ly'omukadde era njagala bagumya okulonda kwaggwa ne tuwangula bato baakalulu. Pulezidenti ebyamutuukako byonna mwabiraba kati bulijjo abatamanyi kye bayita lutabaalo. Pulezidenti kyalimu kye bayita olutabaalo. Pulezidenti kyalimu kye bayita olutabaalo. Ffe ngaffe abatabaaza abasajja abaganda abalina ensibuko nga si yakumala kwebuuza kukwata kkale kireeta kasita omuntu agenda mu lutabaalo olutuufu kitegeeza nti omutabaazi aba alina access okutuuka buli wayagala n'okukola buli kimu kyalina okukola mu lutabaalo. Mu lutabaalo basobola okugaa ti munnange eva empigi ogende emubende ku bigere nga toyambadde wadde engatto era ng'okutta akasawo ko ng'okutte n'effumu lyo gye bayita entwala oba n'ennyago n'oyolekera emubende ku bigere eyo gye bayita olutabaalo. Teruliko kwebuuza teruliko kwebuuza ani. Kati President essaawa zino we twogerera ali mu lutabaalo. Abamanyi Oluganda wokka bakola ki be bakimanyi ali mu lutabaalo olutuufu. Weyaba nyinza okugamba nti ku mukisa gwa Katonda ogumukulembedde n'empewo Buganda n'empewo z'abajjajjaabe nani kugamba nti kati ebitundu 7 ali more safe than yandibadde nga ali mu public domain ne bannabyabufuzi. Lwaki njala kugamba nti kati by the grace of the Lord President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali more safer than yandibadde mu public ne bannabyabufuzi. Lwaki kati teryamuyinako access ku bannabyabufuzi, teryamuyinako access ku government, teryasobola musipayingako yenna bakomuledi obaani oba teryasobola musipayingako. Kati alina access etuuka buli wamu. Abatabaazi obandibadde batuuka okutabaaza olutabaalo olutuufu n'okuwaba entabaalo ezo mu buwangwa n'ennono ne mu Bwakatonda. Okitegedde bulungi mu buwangwa obw'ennono n'obwakatonda. Kati President ali mu lutabaalo olutuufu ali more safer 70% by the grace of the Lord. Ndi talimba nabyabufuzi akola ebintu byandibadde ayagadde ng'abikola talina muntu gwagenda kwebuuzaako wadde okuttira ku liiso. Kyenva mbagamba nti mmwe abatamanyi Luganda n'abatamanyi buwangwa na nnono President ali mu lutabaalo olutuufu. Yensonga temwasobodde kunnyonnyola na kutegeera nsonga zino. 1. The moment kasitola Omuganda yenna ng'ali mu lutabaalo ng'ajjemu nga tatambuza bigere manya Kabaka alabaaye. Abasinga omungi temwakitegedde. Njagadde obbasomesa akabonerako nti kasita mwamulabe ng'ajjemu nga tali mu bigere ekyo bayita olutabaalo lwennyini olutaliko wadde okwebuuza nti agenda kukola ekyakoze. So mutegedde bulungi. Era kyovula Museveni ali mu kusindika bambega luwamu okunoonya Kyagulanyi ono ali luddawa. Mukitegedde bulungi. Abaganda kuno abatali Baganda manya omutabazi yenna tabeera mu ngatto. Era omutabazi atambulira mu bigere ke kabonero akasooka. So kati President bitundu 7 ali more safer than yandibadde bannabyabufuzi mu public. Kati asobola okwegazaanya ng'akola buli kyalina okukola ng'akiroozaako nga ye n'okutandika okwetegereza ensi bw'etambula baani be baani.
so kyenjagadde obagumya mwenna mubeere bagumu kulwa Katonda mukulembeze Mukama ajja mukuuma mpaka lwanaasa feesinga n'ekirala njagala musabire nnyo First Lady yonna gy'ali ebyamutukako mwabimanya era kati ye ate mukambwe nnyo n'okusinga kye mbadde mulowooza time bw'eneeba etuuse ajja kuvaayo naye annyonnyole ensi ekituufu kyali ki na bwe kimu mugenda kitegeera so awo njagadde kuyitayo obuyitizi mutegeere ensonga ezo era muzinnyonnyoke bulungi nnyo mubeere nga mumanya ebintu ebyo awo saagadde kubanga abadde bangi nnyo ate mwami lumbu ye ate simira ekibi kiri bagano nja kujja kamala okukola emirimu gye nina okukola nja bategeeza ensonga zino kati ensonga zibategeeza bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kati njala tugende ku katambi akatuleese ke kaluwa mala okuyitako eno wansi bw'omanyi nti oli munnabyabusuubuzi ng'oli musajja bw'omanyi nti oli munnabyabufuzi ng'oli musajja bw'omanyi nti oli musirikale wa UPDF ng'oli ku ddaala ddene nkusaba weebeereremu lwaki nene linga security talent basajja ba Katonda bakabona abalina obululu ogwagala okwogera n'ennyanja esofeeri nga mukolagana ebbala mu Barugahara mugende empola bannamagye abakolagana ebbala mu Barugahara mugende empola abasuubuzi abagagga mu Kampala mu Uganda bakolagana ebbala mugende empola twabategeezedde lwaki ebbala bamuteeka mu ofiisi eyo kukuuma fayiro na bikolobero abagagga ne bannabyabufuzi bakoze mu Uganda olw'ensonga eyo ministry ekwasaganya ku baana n'abakadde kati mujjukira nti bakomredi ofe babakwata babalikoodinga obutambi ng'abasiyaga oba nga batusako buli musamaanyi ekintu kino twabagamba bbala mu mwali kati mwena kye mbadde temumanyi buno bakanjala bugende eri abagagga b'omu Kampala bannabyabufuzi abanene mu magye n'abanene mu gavumenti bw'obanga okolagana ebbalamu be very careful lwaki balamu y'omu ku basajja bakagwa ensonyi abaddukanya ebibanda by'obuwala obuto obukola omulimu gw'okutunda akaboozi k'ekikuvu naye nga ovudde mu kutunda obuwala buno bukola omulimu guno wammanga bukola profiling ewo gikola nga bwina ne vidiyo zebakwata wattu omaze okwegazanya ng'omusajja omukulu oguddeyo ekikoowukoowu ng'akaana akajjayo essimu oba bukamera butasobola kutegereka ng'akaana kakulikoodinga ng'akatambi kano bakaweereza bbalamu Barugahara obutambi buno babukozesa nga leverage obutambi buno bbalamu abukozesa nga leverages emirundi ebiri leverage esooka bw'oba olina ekifo mu gavumenti nga kinene bbalamu akikozesa okutiisatiisa oba okuggyako ensimbi bw'oba ogaanye ne bakuexposinga ne bannaddiini abasaba appointment ogenda sinkana nnyanja esofeeri ne bagamba nti sooka osuleko mu woteeri eno nga bagikupangirisizza ogenda otuuka mu woteeri gye bagambye nga mulimu akaana akata akawala buno obuwala obumanyi obutunula obulungi kati akaana ako kasangamu nkagenda kuwa saavisi jjukira oli munnaddiini abasajja tebabaliraanya muzigo abasajja muliro tebabaliraanya muzigo olutuuka muli ng'akaana kakulaba kalina okukola nga kakulikoodinga nga kasindikira mukama wako vidiyo ng'agisigaza kyova olaba nti abantu bangi mu Uganda ajja n'akola statement si lwakuba nti ajaagadde no bamwinako records ezitasobola kujja mu public nga weefulumira ajja kuba musajja wattu bamuyiye amanda mu mbugo okuli bannabyabufuzi bannamagye bannaddiini bannabyabusuubuzi bonna babalinako vidiyo ezo encoding ng'omulimu ogwo bbalamu yabadde agukola nakati akyagukola eyo gurupu mbagambye were mu Kampala yagikondakitinga ng'omuntu okukola ebintu ebyo so mbeera aware about that nti omwami oyo si mulungi kubanga state agent era buno muno badde agukoledde ebbanga bulungi nnyo
So ekimu kitegedde njagadde mbategeeze naye eringa security alert go wenna abakimanyi era ku bintu ebiyinza ku bintu ng'oggyeko okubba omusimbi gwa gavumenti ku bintu ebiyinza okukubisa balamu empafu mu mutwe be bantu abategeera nti balamu yabalikoodinga balamu yakozesa abawana babalikoodinga era video bazirina kuliko abamajja abanene ne bannabyabusuubuzi mu Uganda nkiddamu ku bintu ebiyinza okukubisa balamu empafu mu mutwe kino kyenvu bagamba mubeera aweya omwami ono alina ne ssente ziri abnormal. One, era ebiseera ebimu awona ne gavumenti nti singa abaatute gurupu ze ewa Nyandwe nga ziri politically motivated Museveni amugamba oba olina ssente esasula nze nja kusasula mu kooti eddako balamu ng'akwata ssente zaalina empitirivu ng'asasula gurupu ezo zonna z'abaleetedde Nyandwe ye nga wali awandiika nti on behalf of the government on orders of Museveni mbawadde ssente bweziti zijja kugira so oyo mwami ne ssente zaalina ezimu teri amanyi ziva naye ng'akikozesa okukola gavumenti so mukitegedde ekyo nakyo mubeere nga muli aweya about it kati awo tuvuddewo njagadde okusooka okuyitawo mbategeeze ensonga ezo kati bwe tuvaawo olunaku lwo olwaleero mu ggwanga erya Congo Biwoobe Miranga ne ku muliraano e Rwanda mawulire mujja gafuna mangi nnyo abaafudde bangi nnyo mulimu ne bannayuganda lwakuba tebaboogera n'okuzika kukyagenda mu maaso naye ng'olutalo lukyagenda mu maaso mu ggwanga lya Congo naye bino byonna bivaawa bino byonna biva nti abasajja baali bategese okutwala amakanda mu ggwanga lya Congo n'okusalako eggwanga lya Congo okuba nti Uganda ate ehaabu ewova ssente kino bakikola batya okuba nti batambuza ebintu bino bakikola nti Uganda okuva lwe baagiwamba mu 1996 ssente zonna ezibadde ziva mu ggwanika lya Uganda zibadde zitambuza activities za Museveni mu system ya 50 Years Master Program saako ne system ya occupation. One, wali webuzaako lwaki Uganda yesinga balefugye abangi nenga balefugye abensi zaabo lodde zaavaamu dentalo lwaki Nyandwe Esoferi yafuna ssente okuva mu kitongole kya UN nafuna ssente okuva mu gavumenti ya Uganda ne basomesa barefugye baabwe abava e Rwanda, Congo, Tanzania, Burundi, South Sudan nga ssente zino basomesa obadde document ssente zino zifacilitatinga abanyarwanda bonna abava e Rwanda nga bamaze okugraduatinga ku senior 6 ne bajja ne bajoininga university za Uganda ne bafuna ba handlers okujoininga politics business buli kimu nga ssente zo zikikola. Recent mwawulira konti omukyalo ne yasaba trillion bobukadde lukaaga nga bwakusomesa ba refugees nga ate ba refugees abasinga obungi bava Rwanda. Ba refugees bali batwala emirimu gy'abaana bammwe n'osomesa omwana okuva mu nursery mpaka ku university n'asigala nga talina mulimu kyokka abava e Rwanda ne bajja ne bafuna emirimu egyo system bwete bwetambula. Kati ku lunaku lwadde lwa bwe nakoze video ndozolera kumekolera akutaano nakola video ku Lwokusatu Comrade Masembera akube essimu nayogera ku kigambo kya genocide 1994 ebigambo byawandiikibwa ku bijjukizo ebyo ebiraga nti Abahutu Abaganda bava e Rwanda bebatta Abanyarwanda. Video tuyandise kyekimu naye nfunye furthermore reference about it twakonfirmize ekintu ekituufu message bagiwandikako kuyo bagenda gijjako. One, bwe bukyayi Museveni bwataddeko ekyo bakiyita smear campaign against the Baganda. Eyo program ngenda gikolwa ku saa 2 ez'ekiro eze Uganda ngenda gikola ngenda kuleeta kafulu agenda banyumira kibata smear campaign. Wabula smear campaign eno eva mu 1962 nengera 1966 eze etambula nga their main target is to smear Baganda with hate speeches and propaganda. With hate speeches and propaganda. Bino bibaddewo mu kulembeza obuyise mu ntale zibaddewo nga mukimanyi abantu abattibwa mu Northern Uganda abattanga bambalanga amanya ga Kiganda bayogeranga Luganda ne bagenda ekkonga bakikola boogera Luganda bakolaki boogera Luganda manya balina ga Kiganda.
South Sudan era nategezeddwa ko nti South Sudan tebaagalira ddala muntu ayitibwa Muganda era bali nnyo mu makomera nga wakimanyi nti Abasudaani bagamba nti Abaganda bebatta omugenzi John Galanga bebamutta ekongo azuwere bwekitibwe kyaba ekongo batu Bagande Rwanda kyekiriyo against wile Baganda nga Museveni akikola kati yakola ebintu n'abyejjamu esmia campaign program ya sawa B eze Uganda si ekibadde kitulese ekibadde kitulese kyekiruwa kuna ku Roksatu nayogera ku lobbyist wa Museveni gobayita Adonia Ayebale ngono awangalira mu ggwanga lya Amerika ngali ku lukiiko olwa UN ngenzo okukola research n'okukola buli kimu ekyetaagisa tokaaba sirika tubagamba eggwanga baalitwala baaliwamba mwebase kandi okuvire ku ntono kakkana wetunavira katambi kano ng'otegedde omwami gwe njogerako yono wano yoyo omwami gwe njogerako Adonia Ayebale musajja munyarwanda si muna Uganda omusajja ono ali related ku First Family ali related ku Paul Kagame ali related ku Nyandi Yoseferiti Baabulwa ali related ku Janet Kembabazi muganda wa Major General Abel Kandiho eyaliko CMY director oyo Abel Kandiho mujukira bulungi nnyo eyali mu regime nga kale kyezi kayihula the Inspector General of Police weyapera Inspector General of Police nga Abel Kandiho ye CMY boss ebiseera ebyakwatira nnyo abanyarwanda babasiba ng'omwami ono already Museveni yamudeployinga dda okubeera ng'akola emirimu gye omwami ono ablockingira oba afuuka bloka wansi bbiri both Rwanda and Uganda naye nga alina oluganda Paul Kagame alina oluganda ku Janet alina oluganda ku Museveni olutonotono oyo Adonia Ayebale yajja mu Uganda nga azze bamuleeta nga ali ku amaze okusoma senior 6 Rwanda na joininga University ya Makerere University okusoma amawulire mwaka gwa 19 ngenda ba information mu 1993 weyajja okusomera degree naye nga avudde Rwanda kati weewuunye yakulira Uganda yakikira Uganda mu yakuyekijju Uganda mu UN era ya blockingira Museveni ebintu byonna kati wano yono ne Paul Kagame oba Pirato omulabulungi nnyo okay mungambi first muziraba kale kanda betu wano first musobola ziraba yo au first muzirabulungi nnyo our face muzira bulungi nnyo njagala commenting it kati we can see the face muzira ba njagala commenting it kati face muzira ba face muzira ba okay bangambi kiriya kati yawo ono ye muganda we Blood Blaza Abel Kandiho yo Blood Blaza Abel Kandiho yo kiyambia Lubachoya katon Lubachoya ye Blaza we oyo Lubachoya ye Blaza we Abel Kandiho era ne musajja munyarwanda oyo Blaza we ye nyini gwe mbadde njogerako yono Adonia Ayebale kati ngenda dubavira ku ntono ono ye Adonia Ayebale yoyo Adonia Ayebale omulabulungi nnyo yoyo Adonia Ayebale alright katika ndo bavire ku ntono
omwami ono tubadde tulwana Marijan Black Soul Fixer the Black Widow nenga ate waliwo ono the Black Fixer nga yatembe tabuli kimu ekya Museveni necha Paul Kagame maitu bagamba ne mwewusa obadde tosobola kukwata ku Kagame n'okwata ku Museveni ngono ayebale Adonia wali atya Adonia ayebale omusajja omunyarwanda awedde atonye Moli eyave Rwanda ngaze mu system eyokusomesa abanyarwanda mu Uganda batandike okutekinga over eggwanga. Omwami ono ya representing Museveni mu United Nations mu America. Era omwami ono alileted ku Paul Kagame, ku Museveni ne ku Janet. Mbagambye nti muganda we ye Abel Kandiho ekifaananyi nkibalaze former CMI boss Major General Abel Kandiho. Omwami ono mu lutalo olwaliwo wakati wa Uganda ne Rwanda okuggala border yakola kyamaanyi nnyo okuba nti border zino zigulibwa nga bayita mu kuteeseganya. Ekisookera ddala Rwanda okuggala border za Uganda bali mu lutalo nga Rwanda erumiriza Abel Kandiho muganda wa Yebale okukwatanga abanyarwanda bali mu Uganda nga abasibira obwemabege nga ye Abel Kandiho aganti bano bayeekera abazze okubega Uganda. Kino kyaleetera Kagame okusiba border ebbanga eryawerako naye nga bali mu mizannyo gyabwe. Kati bamala okuggala border ezo Kagame muwulire bulungi nnyo Kagame anoonya Winnie Byanyima Mukabesigye n'amutuma ajje ewa Nywande Soferiti Bahawulo amutegeeze nti ebikolwa ebikolebwa Abel Kandiho ebyokukwata abanyarwanda mu ggwanga Uganda n'abasiba bimenya mateeka ate nga kiteberezebwa era yali abega eggwanga lya Rwanda. Winnie Byanyima najja n'ategeeza Nywande Soferi nti ekizibu olondo gwe mugambo yategeka okusaba erubaga ye mukyala wa Besigye yali mbitongole binene bisalawo ku nsonga ezikwatagana ku nsi ku ddembe ly'abantu talina kiyakola dde okuwa omusango wabula ono era Kagame yamutuma okujja okumediate otola information wa Museveni n'amusindikayo n'atwala obubaka ewamukamu Museveni n'amugamba nti Abel Kandiho akwata abanyarwanda babasibira mu makomera n'abatulugunya kino kikiviiriddeko Rwanda okusiba border zaabwe olw'ensonga tujja kufuna obuzibu nga bwe twafuna obwali mu South Sudan olw'ensonga nti ye oli agamba nti Abel Kandiho ne kale Kayihura bebakwata abanyarwanda basiba. Era kino kyaleetera Museveni okusindika adidigi ne bagenda bateesa ku border point na buli kimu ne bakimaliriza. Era mu nteeseganya muno Kagame yagamba nti balina okugoba Kandiho baba wakugula borders n'okudema okuteesegana ne Uganda. Kati Kagame bw'ateekayo okugoba Abel Kandiho afuna information nti bagenda mugoba mu kifo ekyo. Abel Kandiho akubira Adonia Ayebale muganda mugamba nti waayi mpuliddeko nti bagenda kungoba olw'ensonga ABCD lwaki tontaasa. Ayebale agamba Abel Kandiho nti munnange nange mmeeza yange ejjudde ebintu ate sisoboleza ensonga nnene nnyo nina ebimala sisobola owulira bulungi nnyo ebintu byonna bingi nnyo kino talina we yamuyambira olw'ensonga ali nnene nnyo ng'ono alyamu namunondyamu namulindyamu Rwanda gye yasibuka gama mmanyi Uganda yakubira Museveni akadingidi ekyavaamu Abel Kandiho ne bamujja mu ofiisi amala mujja mu ofiisi ensonga ne ziterera border ne bagiggula bw'atyo Kandiho n'afiira omulimu gwe ne bagezaako omuteekako mu poliisi oba akyaliyo simanyi bamusindikako ne South Sudan oba akyaliyo simanyi kati awava entata na buli kimu nenga byonna ono omwami yabirimu bulungi nnyo era yensonga lwaki nti yasirise ayogera wayagadde olw'ensonga nti akimanyi bali ku mulimu mu Uganda. Tugenze mu maaso. Omulimu gw'omwami ono Adonia Ayebale mulimu ki? Kubanga agenda okuva e Kampala ogende jukira ava Rwanda ng'ali ku senior level ya senior 6 najja nayingire Makerere n'asoma n'afuna degree mu 1993 n'agraduatinga. Ono Ayebale
aina ba handlers abamu handlinga okutuusa okulevo wali kubanga information inene nnyo njala jabula tugende maaso ayebala olwo abulokinga buli kintu kyonna ekyandibadde kireeta entata ku gavumenti ya Museveni ku gavumenti ya Kagame olya bulungi nnyo abulokinga buli kintu kyonna ekyandibadde kireeta obuzibu ku gavumenti ya Museveni ne ya Kagame. Jukira Munyarwanda si muna Uganda. Mu Uganda yajonga musajja mukulu nga wa senior 6 era najja nasoma na joining Makerere University okusoma journalism and mass communication. Ngenda bibaga byonna. Kati omwami ono yomu bwamala okublockinga ensonga zonna ezikwatagana ku buteeso byonna ebyandibadde birumba Museveni n'okumuleetera okumulumba okumuggyako mu bukulembeze. Ayina omulimu omulala gwakola gwegulwa. Adonia ayebale yomu kuba agent ba Museveni abana abakola okunaza ensimbi za Museveni across the globe. Adonia ayebale yomu kuba agent ba Museveni abakola globally okunaza ensimbi za Museveni zonna zabba mu ggwanga kibayita money laundering. Musasula emisolo ne mukola buli kimu sente nezeewolebwa mu ggwanga ne bazibba mu ggwanika ne bazibba ministries Museveni n'azikwata n'azoba agenti be okuzitambuza mu money laundering across the globe nga bazozaamu nga bagula properties bagula emigabo mu makampuni ag'enjawulo nga sente ezo bazinaaza across the globe. Omwami ono Adonia ayebale mu myaka gye buvuddeo katono yalabikirwako mu mivuyo eja City Bank ng'emivuyo eja City Bank ajali yimwindikire kuba nti ali mu money laundering ebbaluwa njirina n'obujulizi wano sikola kintu kitaliko obujulizi. Kati ono ayebale abadde mu money laundering nga yakontrolinga ebbendobendo lya America ne North America nga yaddukanya okulongoosa ssente za Museveni zonna enkyafu. USA and North America as well. Ebbaluwa yeno wano saagalo lyagambye nti omusajja yogedde information talina information njagala kuwa buli kimu kyonna okire bulungi nnyo. Ebbaluwa ye goyinza obutagiraba wano nenja gipost n'ebbaluwa eno mwagiraba kodda. Ebbaluwa eno mwagiraba kodda. Yali yasoma bwetu greetings from City Bank NA. I'm the head of the City Bank Group Foreign Information Banking Department, which is responsible for City Bank banking relationship with the diplomat mission clients globally. I'm here reaching out to you regarding an existing banking relationship with the permanent mission of Uganda to the United Nations has with City Bank NA. Understand that the financial cooperation of Uganda diplomatic mission are responsibilities of the government of the Ugandan Minister of Finance and that of the finance officers at the mission ultimately report up to you. Olwo ngamaze okumugwamu nti akozesa ekifo kye nga ambassador wa Uganda mu UN ng'atambuza ensimbi nga ziyita mu State Bank mu office information mwagifuna. Kasome kwa wanse wasembayo katono. City Bank generally consider the head of each diplomatic mission that it banks as the beneficial owner and decision maker of the purpose of banking relationships. However, the certain situation are raised regarding the account of operations therein. We reached out to the senior management of the commercial ministry seeking for clarification and reassurance. In this regards, we would like to bring you our attention. Account number 688-1832540, titled Permanent Mission of Uganda to the United Nations, stroke, NAM and G77 in a bracket. Opened on December 6th, 2023, the account was initially
funded by the mission on March 13, 2024. The account signature were Ambassador Adonia Ayebare, Jesse Musinguzi, and Ronald Matovu. The account was closed by the permanent mission in August 28, 2024. The transaction through this account varied from the expected activities confirmed by the permanent mission at the time of the account opening. Based on the account statement separately shared with the current finance officials in bracket, can you please confirm that the aforementioned account was opened by the permanent mission under proper authority of the Minister of Finance, and that the transactions made through the account receipts and includes where normal and in accordance with the Ugandan laws and internal regulations of the Minister of Finance. Yeye baruwa jembadde mbagambye yeyo emulimbi kamweje emivuyo. Katika tugende maaso wano. Mumaze okola nti ebbaluwa n'obujulizi obumulaga nti yatambuza ssente za Museveni mu America ng'ayita mu money laundering ne North Africa. Omuntu omulala ali abadde atambuza ssente za Museveni mu Canada ye mukyala yali ambassador Joy Ruth Acheng ono gobagobe Canada. Yomu kubadde batambuza ssente za Museveni n'okuuma ensimbi n'ebizibiti bye ne buli kimu kyonna mu ggwanga lya Canada kubayita Joy Ruth Acheng, era naye abadde nga money laundering nga akola omulimu gw'okuuma n'okutereka ebizibiti bya Museveni mu ggwanga lya Canada. Njagala kuwa information nga nkuwa n'obujulizi yoyo omukyala gobagobe Canada ambassador yoyo Joy Ruth Acheng yoyo yone abadde mmane era ku nsonga ezimu ezamugobya sigamba nti ezimu kuzamugobya money laundering wabadde bakiteekamu ekira byali byabufuzi ebyali bikudde ejjembe mu ggwanga lya America. Yoyo Joy Ruth Acheng mumujjukira bulungi nnyo omukyala oyo yoyo kumukubatambuza ssente za Museveni across the globe ne buli adde akikolera mu Canada nga tebannamugoba yoyo abadde azikolera mu ggwanga lya Canada nga yalongoosa ssente za Museveni zonna oyo. Kati bwe tuva kwa Joy Ruth Acheng then tugenda ku Henry Mayiga. Henry Mayiga ono yaliko omu ku ambassador wa Uganda mu ggwanga lya mu bwakabaka obwegattira mu United Arab Emirates ne especially akolaki abeera mu Dubai. Ono Dubai yakizuula nti ono akola money laundering addukanya n'ebyuma ebikozesebwa mu kuba zaala saako n'ebigulupu by'abawala abatunda akakyagera n'emize mingi nnyo. Henry Mayiga ono naye era yakwatibwa ku nkoona mu ggwanga lya United Arab Emirates okusingira ddala mu Dubai nazibwe Kampala. Ng'ono ensimbi zonna zibadde zivanga e Uganda okukola business za Museveni, okugula ebizimbe, okugula shares, okugula ebintu byonna ebyetaagisa. Henry Mayiga yabadde ng'akola omulimu ogwo nga ambassador wa Nyando Yosoferi mu ggwanga lya United Arab Emirates ne ya besinga mu Dubai. Era ono Dubai yamunaabira mu ngalo n'emugoba oyo naye yagobwa e Dubai bamugobayo yoyo Henry Mayiga. Mula bulungi nnyo yoyo Henry Mayiga. Kati bwe tuva ku Henry Mayiga mutegedde tugenze ku musajja gomwali mwerabira. Mujjukira bulungi nnyo Museveni yali atuvugira mu mugendo gwa movement nga bonna Bannayuganda balina kukkiriza mu kibiina eki kimu kya National Resistance Movement. Abazungu bamugamba twetaaga multi-party politics mu Uganda. Twetaaga multi-party politics mu Uganda. Museveni kwe kuteekawo referendum ey'okulonda Bannayuganda bakkiriza okgenda mu kalulu k'ebyobina ebifuzi ebingi oba tusigale mu movement. Ne bateekawo referendum. Ebibiina ebisinga obungi byali biganye wabula Nelson Ochegere erinnya Ochegere libasawundingira bulungi yajja naye n'ateekawo yeesimbako ku bwa president ate ne yeesimbawo ne mu kakalulu akakyusa ebyobufuzi bya Uganda. Yajjira ku kanyonyi k'ejjuba akeeru. Mu kanyonyi k'ejjuba akeeru ke yajjiramu
okukyusa ebyobufuzi bya Uganda bive mu kibiina ekimbege n'ebifuzi eby'omubibiina ebingi Nelson Ochegere yennyini yeetaamu okulonda okwo. Kati Nelson Ochegere okumanya Museveni musajja buli amwesimbako nga siwe akuyisanga ekyonziira. Kati Nelson Ochegere yali musajja wa Museveni era bw'amala omwesimbako n'omuyisizaawo ebibye yamufuula ambassador. Nelson Ochegere abadde operatingira mu Nigeria ne mu North ne mu West Africa nga yatambuza sente za Museveni zonna ozijja Uganda nga nkyafu ozingiza mwezi ensi okuzirongoosa mu kye bayita money laundering. Nelson Ochegere era noono gavumenti zeebwe zamugwamu zamunaabira maaso ne zimugoba. Abatamanyi Nelson Ochegere yono Nelson Ochegere yoyo mula bulungi nnyo yoyo Nelson Ochegere ambassador Nelson Ochegere omula bulungi nnyo yoyo ni agent wa Museveni Nelson Ochegere yoyo oyo Nelson Ochegere oyo yabadde operatingira mu Nigeria, West Africa ne North Africa nga ye sente zaffe zonna nga bwe zaavanga mu Uganda ogendo zirongoosa nga ziyita mu Nelson Ochegere mu Nigeria, mu West Africa ne mu North Africa nga yakola okulongoosa sente za Museveni zonna ebyobugagga byaffe byonna. Nelson Ochegere nga yaddukanya sekita eyo mu bendobende eyo. Kati wewebuuliza ani ayoza sente zaffe mu Europe, ani ayoza sente zaffe mu Bungereza? Mu Europe waliyo Marjan Blacksaw, e Bungereza waliyo Mwana wa Madivan, waliyo ne banna Uganda abala. Kati Museveni ekyo kyakola ebbanga lyonna ng'akola money laundering babba sente zaffe. Olya bulungi nnyo. Kati Museveni legitimacy mufukidde legitimacy. Mujjukira Chali eyamwesimbako oli ayina ekisomera we Nateete Robert Kasibante mbokooti jjo yamugambye emukkiriza okujja omusangira ne Museveni tagenda muvunaana. Mumanya amoliga Museveni kyegawandisa olwaleero mbonaawo Museveni is free to swear in May after the confirmation from the High Court that there is no case to answer in the concluded elections. Kiri kye nabagamba nti yali ayagala legitimacy okuva mu kooti ng'aloza president agenda muwaabira. Kati n'asindikayo agent we Robert Kasibante n'amuwaabira. Kati ebisango we nababa bakuba mu bintu byonna kooti ya confirminze Museveni talina kintu kyonna kimugana kola mu gwokutaano anoonya legitimacy. Kati mu nkola ey'ekifere Museveni yafunye abayaayi okuva e Bungereza. Mulowooza abayaayi bali mu Kampala? Yafunye abayaayi okuva e Bungereza abamugambye nti bava mu Conservative Party e Bungereza. Kwaddeko abayindi bana abayindi ba briefcase ndozoboneka MP bakabadde kamu ne bamuluma mu State House Entebbe namugamba we are here to work with you and we congratulate you as a United Kingdom government. You've came here to congratulate you and to legitimize you that you were elected. Nengo manyi buloka eyabadde mu ekyo. Buloka era yoyo Marijaniso. Buloka yoli mu Mwana wa Madivani yasindise bana abafere bajje Kampala. N'abayaayi abayindi. N'abayaayi abayindi mbayagala legitimacy. Video mwajira ku social media all over weri. Era ababuza mwempoze muge muva mu kibiina ki? Amuga fe tuva mu kibiina kya nkyogeddawo kigenze. Neno community y'abayindi abazze wano okuwa obuwagizi bwaffe tugenda kukola naawe kubanga gwe legitimated elected president baamufeza abayaayi ng'ayagala legitimacy. Okitegera bulungi nnyo. Kati be abakola emirimu gye batambuza ssente z'eggwanga. Bwe tuva mazo bategeeza emirimu bano gye bakola. Kati kitegeere nti ne ba ambassador bonna gye bali across the globe bonna si ba ambassadors. Bonna ba agent ba Museveni abakola money laundering. Government zimala bagwamu ne zibakyusa ne babalako babakyusa bonna ba ambassador ba Museveni across the globe badiringa mu money laundering okutambuza sente zaffe zebabba mu ggwanga across the globe nga mu Uganda tezikozeero. Eriyo abewunza mbwe eggwanga Uganda dungi nnyo lirimu infrastructures. Njala sooka kubuuza osobola okundeetera infrastructure nga si za first family
nga za individual ba indigenous osobola zindeterayo osobola kunita infrastructure nga za ba indigenous nga siza first family teziriyo sobola bekubuzabuza butuma nokuvaawo okubala gekintu kya money laundering bane bakirimu amanya nga bawadde ebifaananyi bawadde bulungi nnyo kati omukulu Adonia Ayebare abadde fixa wa Museveni ng'atereeza ensonga ewaka ne mu kibira ne ku international level era ono nti ye supervisor wa cabinet ya Museveni ono buli ambassador yenna agenda okulondebwa oba alondeddwa ono yassaako omukono nti onaafuuka ambassador oba nedda era ayitibwa ex officio kitegeeza alina omukono olw'ensonga nti alimu Pilato alimu Janet alimu ne Museveni kennyini kubanga abali related ne Abel Kandiko nga muganda we mukyalina gavumenti oba muli under occupation era osangayo ekiganda nga kyewunza osangayo ekisoga nga kyewunza osangayo ekigisu nga kyewunza nosangayo ekirugwala nga kyewunza nosangayo ekinyolo nga kyewunza n'ekinyankole n'ekikiga nga kyewunza we are not under occupation. Are you fool? Tugenze maaso mbagambye toni affixing ebizibu ye cabinet supervisor ono ye ex official kubanga ya signing ani agenda okubeera ambassador era ya appointinga baani ne ba minister bona amala bakuba mu tochi ng'omuntu. Tugenze maaso ng'ogyeko oli omuvubuka abadde akola ku BBC British Broadcasting Council Alani Kasujja kati atono Adonia Ayebare yomu a controlling international media zonna ezandiyagadde okwaprochinga Museveni wulira bulungi nnyo. Adonia Ayebare ya controlling media zonna eziri ku international ezandiyagadde okuinterviewinga Museveni zitya. Bw'oba oyagala kujja Uganda ng'oyagala ku meetinga Museveni olina kusooka kulaba Ayebare Adonia nakuwa terms and conditions ogenda kusinkana otya Museveni ogenda mubuuza otya omwene answer ye answers wenyando tibahabulwa singa mbuuza ekibuuzo aba alina answer gyagenda okuddamu. Zonna interviews mwakalaba nga international media zijja mubuuza zonna as controlling ye Adonia Ayebare. Tosobola kusinkana Museveni nga toyise mwa Ayebare ng'oli ku international level eya media oba mainstream media ziri ku international level omala kufuna ono Adonia Ayebare n'akubuuza n'omuwa ebibuuzo byogenda okubuuza Nyandwe ate the same time n'omuwa ne answers zagenda okuwa Nyandwe okuddamu. Bw'oba tozimuwadde tosobola kulaba Nyandwe tosobola mugamba kintu kyonna ng'ona Adonia tasazeewo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Agamba volume refresh your phone. Bwetuva ku ekyo ekya international media mujjukira bulungi bamala October akalubo 2021 international media zipickinga interest human rights abuses escalating ng'emigo givuga bakuba abaana batta abantu. Ekitongole ekya UN High Commissioner mu Uganda kyatandika okufulumya information ng'egenda ku international mainstream media ng'eyambula Museveni okulinyira eddembe ly'abantu. Amawulire ku international level negakuba Museveni mu kalwa akakali aka 2021. Museveni agenda okulaba nga kimulya n'akubira fixa we Adonia Ayebare. Adonia Ayebare okuba nti mu degree yasooka okusoma mu Uganda nga yakajja mu Uganda nkiddamu. Odo Adonia Ayebare yajja nga mufuuka mukulu yajja ina senior certificate ye Rwanda na joininga Makerere University na graduating mu 1993 ngenda kutuuka yeyo. Kati bw'amala omutegeeza nti amawulire g'ensi yonna nga gakutuli bubi Adonia Ayebare n'ategeeza Nyandwi Osofeeri nti ekitongole UN High Commission mu Uganda yerimu abasajja abayisa mu information bajiwa international mainstream ya okukuba
okukuba namutegeeza mu 2023 nti nkuwa amagezi ekitongole ekya UN High Commissioner mu Uganda kiggalewo. Nyandi Yosoferi kwe kuwandikira ebbaluwa n'ategeeza UN High Commissioner mu Uganda nti tubawadde emyezi mitono nnyo muggalewo ekitebe kyammwe musibeko ebintu bwe mugende nkooyo akamanyiiro. Bw'ati omwezi ogw'omunaana mujjukira bulungi nnyo ekitongole kino ekya UN High Commissioner mu Uganda baakiggalawo ne kivaawo Museveni n'alyoka afuna obuweererero. Naye ku biragiro byani bya Adoniya Ayebare Fixa, ku biragiro byani bya Adoniya Ayebare Fixa ng'amaze otegeeza mukama we ate kaziriwe kuba related nti ekigenda okumala egobe mu kibya kwe kuggala ekitebe ekyo era n'awandikira Museveni ne bakiggala. Bamala okiggala ebintu bitambula nga ebyagala. Omwami ono wamala okukola emirimu egyo gyonna bulungi nnyo, kati katuddeyo eri katono. Awo nkuleese wano katuddeyo eri katono. Omwami ono wajja mu Uganda okusoma, diguli gye yasookerako yali y'amawulire, yagisomera Makerere University. Bw'amala ogasoma n'ogakuguka, omwami ono atandika okukolera Museveni emirimu. Mbagambye alireetedi ku Paul Kagame ekifaananyi kikulaze. Brother wa Kandiho alireetedi ku Museveni ne ku Janet as well. Banefyu bakazi abwe bityo nga bimanyi. Kati omwami ono mbagambye kati mumine kye mutamanyi nti Abanyarwanda bonna abali mu government positions bonna bava Rwanda nga balina senior 6 certificate ne bajja ne baba enrolling mu university za Uganda. Olumalo enrolling nga bafundawo emirimu batandika okola, agenda okumala graduation already nga ali mu position ekola. Mwenga temuyina ki? Temuyina mirimu. Omwami ono bw'amala okusoma bamuwa ba handlers okutandika omuhandolinga Ayebare. Bahandola baali babiri. Handola asooka kyannaku nnyo, kyovula nabagamba gosiro about nation media. Lwaki? Omu ku bahandola ba Ayebare Adoniya ye mukyala Season Nsubirwa. Oyo yoyo managing director wa Nation Media NTV. Yomu ku babadde ba handlers be, ate n'ebira bayinza kuba bayire bibagatta, ekyo sijja kyogera naye bagenda nti yomu ku babadde ba handlers be ebbanga lyonna. Oyo Susan Nsibirwa yoyo. Mula bulungi nnyo, yomu ku badde ba handlers be ebbanga lyonna. Owokubiri eyakola omulimu omunene nnyo omuguluminga, omuhandolinga, omushepinga, omugamba bwe kimu ekyokukola n'okikola kitereeza nga bw'akikola, bamuyita late Onopito Ekomoloid. Eyakola omulimu gw'okushepinga Adoniya Ayebare mu buli kimu kyonna kyalina kati bamuyita Onopito Ekomoloid. Ono yali yasumbira amawulire, political analyst, abadde mu government nga handling abantu abo. And Katonda nga bw'asalawo omwami ono Onopito Ekomoloid alla yamujjula ngena kuzomweza 27 mwezi ogw'omwenda alla yamujjula ngena kuzomweza 27 mwezi ogw'omwenda 2024 nga alina emyaka 58. Ono oyo yashepinga Adoniya Ayebare omufuula kyali n'okutuuka okuba nti kati ya controllinga government
money laundering system mu buli kimu kyakola oyo Anopito Ekomoloit oyo n'abalala njagadde kuwaako abantu babiri abo kati kyemutamanyi kikino kyekiriwa bwe mulizuukukira ne mumanya nti Kyagulanyi w'amaanyi nnyo n'okusinga gavumenti ya Nyandwe mujja kubanga obudde bubagenzeeko ekyo kyo bwe mulizuukira mutegera nti Kyagulanyi w'amaanyi nnyo n'okusinga kye mulowooza mujja kuzuuka nga obudde bugenze nabagamba ekintu kye tulwana 50 master plan tulwana occupation which occupation almost 60% eyinza okuba nga ebadde ewedde nenga temumanyi wano batuleetera Baganda mannya ne Bannayuganda mannya basomedde ku nsimbi z'omuwoomusolo bagulumingiddwa bashepingiddwa Bannayuganda bennyini eyo system genetic yagamba nti yakusomesa ba refugee ze sente zibadde zisomesa abasajja n'abakazi across the globe passport nga balina za Uganda buli university najola gosangayo mwana babaleeta nga bavudde mu senior 6 ne bamuenrollinga mu university ne basoma ennimi tebeeba akagwewakira n'ofuluuta amagulu n'ogateeka agulu ku kitanda n'ofuluuta n'okuuma omukka ensiri ne zikwewunya nti yalidde biki bano 24/7 bamugamba baba handlers aba handlinga okubasomesa ennimi ze beetaaga aba handlinga okuba initiatinga mu politics wa Uganda bamasomesa mu bulamu obwa bulijjo bagenda kola nenga ababikola bano Bannayuganda bennyini ba indigenous basomesa abantu bano okitegera kati gwe nookera ku makya n'ositunda kasooli n'otunda lumooni n'otunda muwogo n'otunda n'ettaka ery'omwana ng'omwana tagenda kufuna mulimu nenga abakikola Bannayuganda batuliddemu enkwe okusomesa abantu bano kati abantu bonna bava e Rwanda nga balina senior 6 certificate ne bajja ne babaenrollinga mu university za wano ku ssente za gavumenti ne basaasana ensi y'okusoma PhD masters okukola emirimu gya 50 years master dynasty nga mwemwe basi n'okutuusa mu 7 wano okudiscassinga ebyavudde mu kulonda mu EU parliament ne Geneva nakati bakyakikubyako bakyatudde bagamba kyatuuseyo kitya gobadde okimanyi nti bayinza osindika ambassador nga bamuyita Namubyu nenga Nkinzimaana ye controller wa embassy across the globe gwogolaba nga atambuza empapula mu office messenger nga ya commandinga embassy yonna nga Munyarwanda gobadde okimanyi nti mu authority zonna baga nti authority boss yakuli ekitongole ekyo authority nga ye boss naye nga waliwo omwana akyalina mu university oba yamala nga yakulira ekitongole ekyo indirectly bwe kiri mu magye bwe kiri mu poliisi bwe kiri mu office zonna ne mu business zonna wano bateekawo kifaananyi oyo munda si Bannayuganda baboosi bennyini be bano abaana abato abavubuka Abanyarwanda embassy zonna across the globe zirimba foreigners nenga ba controller bonna Banyarwanda bebagobye mu migration recently bonna amanya mwagenzo gola nga basajja Banyarwanda where are the Ugandans they are nowhere to be seen we are under occupation gosubidde omwana ogenda musomesa agenda kujjawo omulimu nga buli lunaku kati wiikero baatikidde abaana basukka mu mitwalo owo mwali agenda kufunawo omulimu kati Kyagulanyi kyalwana kinene nnyo mulaba bataddeko eboozi tosobola nakozesa bwongo obwo nti mu Uganda murder case tebagidiscussingako mu public nolaba state agents ba YouTube bagenza okukola bagenza okufuna information ku interview ku murder case what omwana omuwala yandibadde under investigations ng'ali mu custody ya police tata omwana natuuka ne time namuggyako interview eyasse namuggyako wakite mukozesa mitwe gyammwe
era ng'ogobera ba YouTube bannange eno storyma bannange n'omwana asanako omwana musegu nnyo oli musiru mada eyasse omwana w'omuntu bamutwala kamera bamuggyako interview omwana eyavuddeko ebizibu kati bamuggyako interview on daily basis n'ayogera mu kamera. Are you stupid? Oli musiru kyebayita mada keso kimanyi. First suspect to answer yoyo muwala. Second suspect bazade muwala bazade muwala bali mu custody. Bazade bomulezi bali mu custody. Nekati neko bakuteba mutunuzaabo kamera ayogera simanyi abadajja nga ngobyogera luddawa. Munsi ezakulakula bagamba nti tukukutte. Olina eddembe okusirika kuba byogenda okwogera byonna bigenda kukozesebwa mu kkooti ng'obujulizi. Tukuwa chance mukubira looyawo. Mu Uganda n'okwata suspect nga yasse omuntu n'afuna time oyogera bamulikodinga. Nawana interview mu Uganda. Suspect omuwala ba interview ba YouTube bamuggyako interview n'ayogera ng'akyali awo atambula. What kind of nonsense is that? Butubavuma nti muli basiru nga munyiga. Uganda the whole population mwetaga mindset temusobola kulowooza. Kyovula Museveni atusse nga mutandika kudiscussinga ku death yafudde bubi. Bandi badde bamusenga apozinze. Yafudde mu ango mbi. Yabadde mubi nnyo. Si yabadde amusaana. Yamusse bubi. Lwaki yandibadde amutemaatema oba yandibadde amutta nga muddamu such stories kubanga temumanyi muli green about the law. Nga Museveni yabatega diversion after diversion. Temusobola kufumitiza mbozi ki ezitambula kiki bakuliyetinga. Temukyasobola kudiscussinga ku incidents li mu Uganda ne insecurity mu discussinga bintu bya Museveni. Mwanga Kivumbi mwamusuula. Bakomredi bazze mu kkooti olwaleero. President akyali kudduka. Tubanja Victoria ffe. Babakyusiza muli mu ntalo simanyi ono MOP simanyi yagenze watoto nonsense. Let people be. Tubagambye avoid following politicians. Focus ebere ku president. Oba politician yagenze wani TV kukwatako. President yanditegedde atya. Ani ali mu struggle mutuufu n'atali. Yanditegedde atya ani anoolwamu n'abantu. Abantu mbaleke. Era sirawane muntu alina kudda buyewoza kusimenage. No. Let people be mbaleke bakole bye baagala. Lwoko otegere nti bali ku mulamwa naawe. Ne bulojja wafula point of discussion. Obanga aba wa platform okuva okweyogerako. Mubaleke bakole kye baagala. Ekyo kye kyabaleeta mukimamanyi. Tebali mu nnaku yo. Yafuuse MOP alinda kulangirirwa kulanga. That is it. Gwayagala plan B, think about the plan B. Tulina president kyatugamba kyekiddako. Okitegeera temuddamu kudiscussinga ba MP oba yagenze wa Museveni tubagambye mubaleke bagende oba bagenze wanita baleke bagende mubaleke kuliko omwana nnyoko tekuli mwana nnyoko mubaleke bagende kubanga mwe temwategeera kyetuliringa nakyo ffe tuli president yabaga tuli balabira ku bikolwa bye lwaki omuwa time omudiscussingako balina right omuntu yenna alina right ekola ekintu naye embeera mwakikoledde asobola ogirowoozaako kyenkola kigattako oba kyawulako bw'aba tasobodde that means oyoyoyo okitegedde buli muntu mu Uganda alina right okukola kyayagala naye mu mbeera mwe tuli omuntu oyo alina osobola ekintu kino kyengenda okukola kinaalabika kitya era ensi egenda kiraba etya omuntu atalina sense of humor okulowooza mu mbeera eri mu Uganda n'agenda ku pate bagenda kundowooza batya ngenda okulya emmere bagenda kundowooza batya
kyenjagala mutandika okufuna obwongo obutegeera nti bano balinaffe tebalinaffe but leave them to be where they are. Those are the human beings basobola okukola kye baagala. Let them be. Mwandibadde president yandibadde abategeera atya. So kyesaagala mugande bantu kukola balina right but ak'obuntu kali kikulu nnyo katojja kabaka nga tebakali. So temba discussing ako tusiba tubagamba mubeere beetegefu ba politician esayo na bakutunda ba politician baliko price tag asobola okuwaayo tebali mu revolution. They are after money. These are investors. They invest in money to gain profits. Bateka mu sente zaabwe okufuna amagoba nga gobonokera ku machano lunde embuzi ozifunemu nga gobono sulo muchero gufunemu never nabyabufuzi. They invest in money to gain profits. Wabwa wajjajja oli gwakulaga nti yali mu revolution tali mu revolution tikisoboka kubanga guli mulimu politics mu Uganda mulimu sikujjako Museveni. Bana byabufuzi bonna balina ebintu by'okufiirwa mu Uganda tebasobola kufiirwa bintu byabwe. Awo na bikabada batereka sente z'abakulu mu government tasobola kufiirwa bintu bye. Sombaleke omuntu wotasobola kumantika kati saawa bobanga munabe ofuzi tosobola ku boycottinga osubira otyo omuntu wa wansi gukulemende agenda ku boycottinga. For reference or for instance, 1 CBS BBS balwanyisiza Robert Kyagulanyi Center mu since 2021. Mayiga n'enyigira mu kubulookinga okutunda ba MP bonna owasali musale era n'akikola nekibera successful. Nakulietingawo n'akabinja kaba intellectuals bamuyita bebitiibwa ne balwanyisa Robert Kyagulanyi Center up to date. Mayiga MP gwe yakubira akalango ku TV oba yegwe yakubira akalango mu constituency ye kiche kikutwale wa Mayiga oliyeye mmere bakuyita muzunga gwe tosobola kumanti oyo enemy wa pate oyo enemy wa boss wo tosobola kuteeka obwongo no sensinga nti enemy wa nchuka chuko enemy wa boss wange bobanga gwe munabyafuso sobola ku boycottinga Mengo ba Mayiga osubidde nti nze nja ku boycottinga oba osubidde nti omwana era gwe yagala asandika ku boycottinga agenda ku boycottinga tebalabidde ku mmwe. Mengo mu Bulange Menge lwanyisiza Kyagulanyi guno mwaka gwa 7 ye mugenda batuyise ku mawuledi mugenze mufukamidde mwamulidde mu kibajja ba obutomujja kudduka nange mbaate mamirama jimmwe tubagambye mweso mainstream media mwe muzi wa hype nenga zisiba zikuba amawulire agakuba Kyagulanyi agakuba nope tewero wandiseko nene musiba ku media tuze mutensaki kiche kisese kimusobola okuteesako kati muteesa ku kikati kimusobola okuteesako mu kigenda kuzza eggwanga oba kigenda kuzza bana Uganda. Ezo TV watali Kyagulanyi ne nope TV tezina mawulire ne information tezifuna ku social media 70% TV zabe zibesingako dayoko research. TV za Uganda zonna kebe radio station content wazo 80% bamujja ku TikTok na ku Facebook achiwakana kuteka comment ya wansi. TV za Uganda zonna content wazo 80% bamujja ku TikTok ne ku Facebook. Kitageza watali social media TV za Uganda zikyalina makulu wachi muziwa amakulu abakulembeza ba national platform kobere empinga wagwa kobere empinga wayitamu kobere mukumiza national platform tekikwetaagisa kuwa platform TV zikuba kibiina zikuba mukulembeze buli MP oyina Facebook account watch temukola live streams buli MP oyina TikTok account watch temukola live streams ne mwogera ku nsonga nga Goleti bwakola namugga bwakola namugga akola live streams ku Facebook ne ku TikTok okwadressinga national matters oba national issues nemwe mulooza nti babaagala nnyo
tebalina kye baagalako bw'otabaawo tebaliiwo bwe mutayiga ekigambo boycott kubanga mwe mukola amawulire teri wa NRM akyakola amawulire ku TV za Uganda teriyo wa NRM akyakola amawulire mu Uganda. Mbuulira abantu bameka bayita mu Kampala nga bambadde t-shirt eya kyenvu si be bawangula. Mbuulira bannayuganda bameka bambala t-shirt eza kyenvu mu Kampala. Where are they? That means tebalina kye bagasa mu ggwanga nabo bennyini baazivaamu bazitya kitegeeza ewatali mmwe TV zawe tezigenda kukola. Bwe tunaba tusomesa abantu boycott nga mwe mukyagenda ku TV za gavumenti jjajja mukyatuvumisa nnyo. Bwe mumanga tusomesa boycott nga mukyagenda ewa Mayiga nga abayisi nga Mayiga yakuba Kyagulanyi. Statement yajogedde bwe yagambye ebyokulonda byawedde nategedde akalulu akabbye naye eno Bwakabaka mujje tubabudeebude kubanga Kabaka yekitaffe ffenna era alumirirwa nnyo abantu ba Buganda ayagala nnyo abantu so mujje ffe tubabudeebude. Mukulu akatambi kaakano mayinza njogera nina bwino wano mu Uganda bwe tukuba akalulu tuba n'abo abasanyuka tugambe nga bano abawangudde kyokka n'abaterebuka baba bangi ate oluusi tulaba ebikolwa ebitasaana eby'obukambwe oluusi n'abantu ne bafa ne ku luno twabalabye. Kale mwe abawangudde muzze mmeeme z'abo abawanguddwa. Katikkiro ayagala wabeewo okutabagana wakati w'enjuyi zombi olwawangudde n'olwawanguddwa. Abantu mubazze batabagane baddemu batambule baleme kuggwamu ssuubi. Ow'omu mbuga awadde obweyamu nti Obwakabaka we buli okubudaabuda abo abawanguddwa. Era bonna abawanguddwa mubagambe nti kisaffe waali Ssaabasajja Kabaka bajje wano tubeere ffenna wano tubali buzibu bajje tubeere wano. Bw'obeera n'ebizibu togenda ko ewa maama oba ewa taata yenkola ng'olina ebizibu. Alright. Yo jemugenda. 1. Ssaabasajja Kabaka lwe baakwata pulezidenti eruuka ne bakuba abantu amasasi ne babatta. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'agamba twetaaga okumanya baani abatta abantu baffe. Mwamuwa butwa katono afe nakati musajja tannatereera. Twali mu kalulu akawedde ne bakwata abaana abantu ne babatta. Mayiga tewayogera kigambo kyonna. Kana akawedde for instance bakutta abaana bassa abaana bakubye abantu amasasi tewavaayo kondeminga. Ne bakwata ne Muwanga Kivumbi ne bamuteekako emisango gya Naggoma ne batta abantu 32 mu maka ge n'otayogera ku Muwanga Kivumbi. Gwe ng'oyimbira oyogera mbu simanyi osobola okuyita abantu ba Buganda baddingane olw'okuba nti Obwakabaka bwa Buganda bufudde bizinensi ng'olonkinga commercial project after commercial project kubanga wagamba ngojja nti you are going to invest all your energy in commercializing Buganda Kingdom. Of course successfully okikoze nti buli kintu ekikolebwako emmeka tekifuuse commercial tekyali Bwakabaka tebuliiwo. I can confirm to you nti Obwakabaka Buganda kati yafuuse business. It's unregistered business company. Mengo Mayiga successfully agifudde company etunda n'okuguza ebyamaguzi tebukyali Bwakabaka. Alaunchinga business after business naye nga musajja wa Kabaka bagenda mu makaagi ne bakuba amasasi ne mufuna abantu 32 namuteeka emisango gy'obutugita mwogeddeeko. Yakera ku makya n'ayambala obusuti obutudde ekka lya Buganda najja n'enkwezengeze n'awoza mu Kabaka akuŋŋaanya wonna abamenyesa emitima mujje. Abamenyesa emitima gwe kennyini ng'okimanyi okulya Museveni nga ne Mukama mwali mwagala mutta. Obuganda obufudde bizinensi kiki kyogenda okwogera? Abaana abali mu makomera bonna eruzira kitale ludda bonna ebitundu 4 ku buli 100 baana ba Buganda waliyo kyogeddeko ki? Nakati bali mu kooti babano
baba msimeji bigweride baba video nefuluma okakafu bulaga nti mwanyi za Uganda zitundibwa ngeza Rwanda nga nawe kenyini watuletera mwanyi tesimayi mwanyi tekola ki mwanyi terimba ne mutasobola kuvekira ifanga ku nsongezo kubanga mukimu mwina muli baganda manya mwajja kusanya Buganda kusanya Uganda kati olweggulo ku ssaawa 2 ngenda kujja ne video eraga abantu senior campaign against Baganda ngenda kuleta kafulu agenda kube simu abyogere mu Luganda mu Nyarwanda abategeeze mulyoke mutegeere mu basajja mmwe abatayagala kutegeera Abaganda ebitundu kinaku buli kikumi bali makomera abakwati bibufuzi tosobola dobogerako ozambu abawango bajimu bamanyige mitima ki Musukulu wa Buganda wangangu sene makage taliko ne mukazi bamukole byambyone notava dokonde binge kigambo kyonna nchokuluma kwa makaga musukulu wa Buganda kichamu mayiga goina makambeka wajjanga toina de nyumba ne nyumba joli mu walierweza ya mwanyoko wamaliriza malize oyinazi hoteli oyina amasomero oyinazi factory oyina amataka oyina buli kimu ogaggawadde oyina bizimbe bula kusereza Buganda n'abafera bali mmengo akaminja kakalimu David Wasajja wagwansibirwa Sara Kagere Agnes Nabaloga bakiwale mane mwena mugagadde kutaka lya Buganda kusereza Buganda mwenyigira mu kuwabira n'Abaganda bennyini mbasibiso bamataka agano kukiziganya na mmengo yafa abataka bonna benkizo balira ku nsiko tekuli n'omwacha asobola kubeera makagi wadde ku mbuga ye mugenda muzunga muteeka Abanyarwanda buli mbuga ya Buganda weeri abana empewo za Buganda ziri mu kuwa baana tebakyalina bazituuza dde obutuuliro webuuze lwaki abalala bonna mu Kampala mu Uganda bonna Baganda kyogaye bagweddala okkawoka mu nsi yonna embuga za Buganda zonna muzitunze ensozi muzitunze buli kimu kitunze kubanga Buganda mbufudde bwa business eno launchinga Misinde ono launchinga Luwalo eno launchinga Singa Buganda duka mubadde mu kimenti Buganda yafuusa Amazoni mubadde mu kimenti Buganda yafuusa Amazoni omuye yakwatagana n'abayindi bayabajjerudda wa ne bateekawo kampuni bagiyita duka mbweringa Amazoni you just order for a product ne bagikusindikira via duka launchinga project after project kubanga ye kyamanyi ye government our commercialized Buganda kingdom successful akikoze era buli MP gwenda bango ogenzi wa mayiga bwe mbadde nesimu yo nkubulookinga obutayomba namwe ng'abakome temuyomba n'abasajja bumbaleke tosobola nga ndi omusajja alisiza Kyagulanyi akakanja mu Buganda mayiga gy'ogenda n'olya emmere bakazi mmwe ne basajja mmwe muli babi bakazi mmwe ne basajja mmwe muli babi musajja alira ku nsiko mutu after meeting mu discussing the next move kukolagana government abana mwagala kuclossinga mwenna babaka bali almost yatano temusobola kwatagane mutande musasula school fees z'abaana mukusugula ebitabo abaana mugenda ku kitemu biteka temusobola ibusoboze temulina nga muddano muzambo kimanyi kiki mwe sigenda balwako ndowooza omukulu Adonia Ayebale timu ye yonna mazo gibagamba mugitegedde bulungi nnyo abagala okumanya Adonia Ayebale mukatambi muka video kali mukatambi mukafaananyi kano yoyo wano ngali ne kazini we Kagame kati oyo no yakiikira Uganda mu UN gosuubira okwogera ekibi ku Rwanda ngono waali oyo
osobola okwogera ekibi ku Rwanda ng'oye kazini wa Kagame. Kampisewo na message then tujasekana ku saa 2. Ntira nnyo bagamba nti ebyafaayo biddiringana nenga temanyi lwaki tukyogera ebyafaayo biddiringana nti Museveni byakola Obote yabikola bitya. Museveni okubira Ssaabasumba wa Kampala Dr. Paul Semogi namutegeeza nti misa tesabirwa awaawo okujjako ng'oyagala nkole kye nakola ate ng'obuyinza obuzibu nabujja kudda ku ggwe. Ebintu byakoze okubira Ssaabasumba wattu n'Obote yabikola. Message yafuluma omubuzavanga egamba when President Obote blocked mass at Lubaga Cathedral in 1982, those are 40 years later, Museveni on February 23, 2026 allegedly blocking a mass at Lubaga Cathedral is almost a replica of what Obote did to the Catholic Church on February 24th, 1982. Bakugambye nti ekikola Museveni kiyakoze okulemesa Ssaabasumba wa Kampala Archbishop Paul Semogerere ogenda maaso okukiriza mmisa yabadde Lubaga okusabira abasibe ogenda maaso si asoose kikola. Bakujjukiza nti Obote ng'akyali president wa Uganda naye yalemesaako okusaba mu Kereziya e Lubaga mu 1982 gy'emyaka 44 egiyise bweddu. Era oluvannyuma lw'emyaka 44 n'ennyanda Yosoferi mu mwezi ogw'okulenga 2023 mwaka 2026 naye yakubye essimu y'emu n'ategeeza Archbishop nti mugezane musabirawo emmisaawo okujjako nga mwagala kulaba akanfa mu kitegeeza nti ebyafaayo biddiringana nti kyo kino nakyo kyali mu February ennaku z'omwezi 24 kiri kyali 23 kinabadde 24 mu 2 kitegeeza nti ebyafaayo bikola ki? Ebyafaayo biddiringana. Kati weebuuze baani abawamba abantu? Baani abawambanga abantu mu kinaana? Baani abasibanga abantu akandooya? Baani ababuzangawo abantu? Baani abatwalanga amataka g'abantu? But nga nfundikira mugezeeko nnyo okugula amaaso gammwe ba indigenous, otherwise ojja kumala school fees z'owerera omwana nga tannakyagenda kufuna kubanga emirimu agifuna bava Rwanda. It is confirmed. Olweggulo ku ssaawa 2 tujja ne program egenda okumala egobe kibya eya senior campaign mugenda jjula mu Lunyarwanda ne mu Luganda saako ne mu Luzungu ng'omukenkufu ajoogera. Ebyange biwedde video ngifundikidde tusingana ku saa 2 ez'akawungeezi. Mwerawa.